Yes! Basabane banyabo njagala okubanga mbabuuzako olunaku olwaleero nti musibye mutya era emirimu gye mukola gigenda gitya. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku ezo ensonga ezibakutte omubabiro mu wiiki eno gye tulabika okuba nga tunaatera okuba amabega. Naye nga tetunagenda luuyi olwo, gwe kubanga oyogera naffe ku ssimu, njagala okubanga nkujjukiza gwe wenna alina ebyamaguzi mu ggwanga erya China. Osubudde ebintu byo bikyali mu ggwanga erya China, oyagala bituusa wano mu Uganda naye okyabuliddwa entambula. Kampani eyesigika etambuza ebyamaguzi ku miwendo emisaamusaamu ate ekikola mu bwangu obw'ekitale nnyo eri emu yokka, GTC Cargo etambuza ebyamaguzi byo okuyita waggulu oba mu bbanga oba giyita ennyonyi oba okuyita ku mazzi. N'olwekyo kuba essimu obenga oyogera ne GTC ofune okuyambibwa ebyamaguzi byo bisobole okutambula ku speed ey'amangu ennyo bituuke ku bantu bo, bizinesi yo ereme kufuna buzibu bwonna. Ate njagala okutegeeza nti bisobola n'okutuuka gwe wonna gy'obyagala mu ggwanga lya Uganda wonna gy'oba ng'oyagala ebyamaguzi byo bituuke, bijja kutuukayo. Gwe kolagana bukolaganyi na GTC Air and Sea Cargo olunaku olwaleero. Ali ku ssimu asoose gwe njagala twogere naye okumanya ebigenze maaso mu wiiki abitunulidde atya. Hello baba muganda wange. Weereza muganda wange. Amina. Ono oli kwogera ku N'Isuzu Magic omusaada wa Kyabazinga, omulunzi wa Seekooka ed'ennyama ed'amagi ng'ate da security. Omutyamye w'okuyiga engewana ebugembe ku ndego yegoda ekibuga ekyeidinda, ekibuga ekikulu ekya Busoga. Yes, agamba atya N'Isuzu Magic. Seekooka dendi mu kutraininga esobola okunoonereza okubona abayibi dibaloope era dimale dibageme nga bw'obona snoofer dogs. Mpulirwa nga bw'obona bwe batraininga embwa. Zena nasazeewo kutraininga Seekooka eda security era nga ndi kusaba gavumenti n'ekitongole kya poliisi bandikirize embaleetere Seekooka dange edinoonereza. Twenda kumama ani eyatega bomu wale mu b'Olusaniya abaali nga bali mu mbidi ekomambogo. Ekomamboga si komambogo. Ogera kiko Seekooka eda security mu press conference ng'omukulu enanga alijja kwogera eri eiwanga n'abanamawulire. Donald yambe mu kunoonereza. Abakulu bakuwulidde. Aye baba. Omukulembeze w'eiwanga yakobye nti ye talya mbidi, mbu talya simanyi byenande ngege talya mbuzi, talya nkoko. Abaawo atya ye? Simanyi. Kati sente dadi woomera atya baba? Lwaki obuuza nze? Mbaire ndikwenda amuleetera ku Seekooka ey'ennyama awuute ku kasupu akakasenti asubwa bingi nno. Ab'e Bugembe twagala okubanga tubabuuzaako n'ab'Ejjinja. Hello taata. Zomatalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United eya Ronaldo. Yes sebo. Ogamba otya leero? Muganda wange kibi nnyo nti embeera ya bomu ereese obunkenke mu ggwanga. Omuntu abadde yeesunga okuddamu okugendako mu ndongo anyeenye ku magumba. Kyokka kati laba abantu batandise kwetulisa. Bannange nsaasidde n'abayimbi naddala Inspector Nagis. Nze ndaba ekitone kye kigenda kuvunda. Si yayimbanga ayogera. Kibi nnyo. Naye ate era omukulu yatugambye nti buli kimu ekonomi yonna mu January ejja kuba eggulwawo. Naye munnanga nti omanye ebintu bikyuka. Ate okwogera kuno okwabaddewo toyinza na kukakasa nnyo. Lwaki? Gwe tolabanga leero omukulembeze teyawuuse ku buugi. Nekitegeeza ki? Bulijjo bw'ayogera tolabanga awuuta ku tuugi. Solido, rediyo eno ebaddewo ebbanga ddene. Kitegedde mukulu, nsaba abantu bonna bannange mubeere beegendereza mwewale obutujju.
Nkitegeera. Kituufu ekyo ky'oyogera. Gwe weekuumye otya eyeewuwo? Nze ssebo gw'olaba neekuuma nnyo. Neewala buli awali abantu abangi. Ewange sikkirizaayo muntu n'omu atalina bbaluwa ya LC. Sikyalinnya na bbaasi. Aweetaaga okutambulawo, ntambulawo. Eyo si mbeera mbi. Okay, wadde olumu ssente era ze zimbonyaabonya, naye era sikyalinnya bbaasi. Kale. Sikyakwana na kukwana. Wangi? Ssebo nnyinza okwekanga nga nkwanya omutujju. Baatugambye tulina okwegendereza ennyo. Bano basire Queen, oyinza okwekanga ng'akawala kakuleetedde ebbomu mu ngoye. Kati akantu akatono bwe kati kandeetera okuttibwa mu ngeri ey'okubaluka? No. Yes. Oyo solido. Ali kusimu. Hello. Nze Mpima John Bosco. Wewe. Twende tupate. Papate. Twende tupate. Tata. Papate. Mbadde mmanyi okubye kwogerako naffe ku mulamu okugenda mu maaso. Ku bya wiiki. Omukulembeze w'eggwanga ya Kenya yavuddeko. Nga ffe tetunnabiwulira nti yavuddeko. Yavuddeko waya n'alangirira kafyu go away. Ekituufu kafyu yawedde e Kenya tekyali. Twende tupate. Papate. Twende tupate. Tata. Papate. Wakubye kuyimba. Njagala okwebazwa omukulembeze w'eggwanga lya Nairobi. Kenya. Kenya. Zakayo Kikwete. Oyo yali wa Tanzania. Era yava. Bano abampadde Kwete be bandeetedde obuzibu. Kati ndowooza Kikwete. Mukulu. Papate. Twende tupate. Mpima. Ngenda kujjako. Tusinike. Ngenda kujjako osinike bulungi taata. Nga tonnava kunzijjako. Walabye oluyimba lwa Baasi Dunia bwe lwatuukiridde? Baasi Dunia ki? Olw'abasudde. Lwatuukiridde lutya? Ate bbomu teyakubye baasi. Ab'e Makindye mulabye n'abatamiivu. Piteeta. Wangi nyabo. Nze Maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Eziroobwe. Yes. Ku faamu y'amajanja. Yes, agamba atya omulimi. Bannange empuuta nga ziridde sho. Ziri ku mimwa gy'abantu. Wonna buli wamu w'oyita omuntu ayogera mpuuta. Empuuta zikoze erinnya. Okimanyi kati ziwulikika n'okusinga Brian White? Wangi? Ye bannange. Gravity omutujju afulumya ddi oluyimba lw'empuuta. Yakutegeezezza nti anaafulumya. Gravity omutujju talina kyatayimbako. Olaba yayimba ku bijanjaalo. N'ayimba ku mbuzi ezaakutudde. Olowooza oluyimba lw'empuuta lwe lunaamulema okufulumya? Mu mbuzi zaakutudde yakaabamu ng'embuzi. Nze ndowooza yanditukabiddemu ng'empuuta. Abantu bano ne bategeera nti Abannayuganda empuuta etuluma nnyo. Ate waliwo n'oli omuyimbi eyayimba nti I am the goat. Oyo weggana. Mazima ddala teri muyimbi asobola kuvaayo n'ayimba I am the fish. Kasita bawulira. Ono omuyimbi omulala. Ono simanya ono cryptocurrency. Crystal Palace.
Crystal Panda olabika ogaa Crystal Panda oyo Hey. atleast ayimbeyo ebiruma empuuta naye bonna bali eyo basirise eno abasajja baagala tutwalira mpuuta yaffe obutujju eyo mubukoze mutya eno ewaffe obutujju tubututte ng'ekintu ekikulu okay tetukyakkiriza bantu batutamanyi kwesembereza ku faamu ebisawusawu n'ebiveera bye twekengedde tetukyabikwatako era bwe tubiraba tuyitirawo ab'obuyinza era nze sikyakwata na ku buveera ky'okubaluka olaba ne ku dduuka yenyabo sikyayagala babinteere mu kaveera yasiri babiteeka mu paper bag akaveera bwe katulika nga naatera okutuuka eka kale kati senga lumbu y'ow'ekiggula luggi essaawa eno ali mu kutubuulira dulooni ze bano abatega bbomu gye zaabalengedde naye kati wuuyo baagenda kumukwata baamutajuzi naye ssebo nga tuvudde ku bya bbomu omubaka Seegirinnya baaganye era okumweyimirira nange mazima ddala omusajja eyatuuka n'okubalaga ebigere emirundi ebiri kituufu kati baagala asooke aggyemu empale abalage constituency y'e Kawempe balyoke bakkirize so malicious ali ku simu Sebo weebale kuweereza kale taata nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba ne ssenyiga wano Entebbe mu Kitoro naye oliwona ggwe bannange omukulembeze w'eggwanga yeebale kutukkiriza kulya nva nga teryatukuba ku mukono Sebo nnina ekibuuzo ekinsuza ntudde kale noonyezza bembuuza nga sibalaba kwe kusalawo nkozese leediyo yammwe okukibuuza buuza njagala kumanya singa tugenda ku mukolo gw'okuzina abalongo ne tusanga nga tebaliiyo tukkirizibwa okukikola ne Naalongo myasi ebintu byo naye kiki gwe ebintu byo byonna bibeera byabuwemu bintu bya loogi kati wulira ebibuuzo by'obuuza bannange kati omuntu tasobola kwenyeenyezaamu oba kweziniramu kugaliba enjole